Popin Media. Police, ngomulala ali mu boots ez'ekiwombola abasigadde sabawadde budde banange nadde nekukumyeko awantu wamulabe nga bamukwata nava bamuguzisaawo oluggi n'afuluma ennyumba ne bamuteeka ku kabangali owamba bule mumakyamu ngenda n'okusiba nti siina buzibu naye nga kyenjogedde kyenalabye no problem if you are giving people wrong information kyenalabye nabaddewo ekisooka kyemuli mukola bumenya ki amateeka demonstration is not allowed in Uganda. Yes. Peaceful. Yes. Whether peaceful is not allowed. Peaceful demonstration? Yes. You are inciting violence. I have a right to arrest all of you and detain you. Yes, you are laughing. You know when you are ignorant about the law, you have no defense. So no way to muleke okwogera ebintu bitaliyo. Omuntu baba mwambe singa tumukodera njogere ne bakansala. Tisinga tuna chairman nga twamukute. Singa ali wano obenagala. Sije chobanayi. Nenagala matakola ki? So onayogera ndi yalabe ti wali kiyalabeze kenye nze nabadde pato wa komanda. Nze nabaddeko. Kati olwachi ali mukulimba. Polisi yakiride Nedda. Uba yakiride naki nze nkunyonyola ndabaddeko. Amina. Omukyala yaganye gula ora omukyala abadde wano ne mubuuza gwe waganye gula olwachi oli kulimba abantu ndichi abantu bamukutte mufuna bulungi yes titwamusanzeewo ne baganye kugulawo ne tuvaawo ne tuddayo yes chairman woba wali ajja kulabika naye kyenjagala mutegeere tiwali security personnel yena yakudde chairman ekyo kyabulimba ono byayogerako byona ayogera ki byabulimba sagala mwe nga abatuuze mufune obuzibu mujja mulaba naye kyenjagala mufune okuva wano mubere contented ndi chairman tibana bakola ki tibana amukwata amanya gangenze mu desishami twagala ssentebe bwaffe aliriddawa tetumanyi wa gye yalaze Tumanyi bani bamuwambye tumunoonya buli wamu tetumulaba aliridda waffe tulondangako twagala kawesi tuli mu bulumi obw'amaanyi nga chairman waffe bamuwambye ekiro ssaawa 4 Kadenge yazze patron ng'eriko abasirikale ng'oba 20 nga n'ennamba tetugiraba chairman waffe yawambiddwa tetwalonda ekiriwo nti waliwo omukyala gwe bagize bwe yagenda okulayira eyamwesimbako yafuna mbu obululu 242 nga tetulondangako yabujjawa tetulondangako bannange ffe mutuyambe temutufunako muntu gwe tuteetaaga chairman waffe kaweesa babukomeeraffe bwe tumanyi munoonya okuleetera bizibu tetwagala mulala twagala chairman kaweesa tuli banyiikaavu nnyo ku baana baffe ku kyalo kyaffe bagenda kujja bawamba omu ku omu batandikidde ku kaweesa tuli banyiikaavu nnyo nga gye nkomezza n'obulumi bungi tubadde tusaba mwami ssebo mwami meeya waffe gwe twakalonda fenga ffe aba NRM mututadde mu kitiiki mutwonoonedde gye tubeera ku kyalo mutuleke twetegeerere mwami kasifa mukyala kasifa mukyala kaweesa ebintu byatukoledde nga ku kyalo tebisobola kwogerekeka tutasobola na bikola tusaba n'okusaba kwonna mutuwe tuddemu tulonde kubanga akakiiko twali tugenda kulonda ne bakayiwa ate bateekawo ekigamba nti oda eva wa mwami muhoozi tubadde tusaba tetwagala mutwononere kubanga tuli ba NRM lukulwe twesimbyewo paka ku LC3 tubadde tusaba n'okusaba okungi mutule mu nsonga zaffe Minisita Balamu oli wa local government mukyala Nammere tuze tubagoberera nga muyingira mu nsonga z'abantu mujje muyingire mu nsonga z'erukyamu tubegayiridde tubasabye abaana baffe bagenda tandika obbawamba omu ku omu Kitulesa wano twagala chairman waffe tetumanyi gyali tetulondangako
twagala chairman kyekituleese wano. Chairman yabadde ate? Chairman bamuwambye olwakalu tetulondangako. Tugenze gawulira ku macha nti bamuwambye. Kyokejjo twabadde wano olweggulo yabaddewo. Bamututte kiro tetulondangako twagala chairman waffe Kaweesa. Justine banaye tusaba buyambi twagala chairman waffe Kaweesa tetwalondangako. Chairman musajja atutegeera alese enkulaakulanya ku kyalo atukoledde zi projekiti esepiki zonna alese abeerawo mu bubi ne mu bulungi bamuwambye. Gavumenti tusaba buyambi bataata mutuyambe tetwalondako bibiina twalonda busobozi. Naye bamuwambye tetumanyi gyali twagala tumanye bamututtewa era ono omukyala tebamutusibaako kuba tetumulondangako naye agamba mbu yalina sitampu tetumulondangako. Yange esooka nze Nasaazi Martha kansala omukyala akiikirana Kifuma Naggalama Town Council ku district. Ekibuuzo kyemubuuza nsose ne mugamba nti ekituufu kiri nti bw'obanga wazzeeko awaka omuntu asobola kuba mumativu ate omuntu n'amala n'aminsinga. Omukakasa otya omuntu ekyamazima wazzeeko awaka okwagala okukwata ate ne bamala ne bamukwata gw'ogamba tewamusanze naye ate bamaze ne bamutwala. Ekibuuzo kiri nti ali mu mikono gy'ani era ali luddawa. Ye agamba nti ekituufu kiri nti bakubyeko awalala wonna tewali yamukutte ate yakulira ekikwekweto naye mbu bamulabudde n'avaawo. Naye nze siri mumativu era mugambye ngenda sigala nga nzija okumbuulira kubanga nze ffe tumutadde ku ndinga ne tumugamba twagala omuntu waffe bw'abanga alina emisango gye muvunaana nti adda inciting abantu okwekalakaasa ajje mugimuvunaani naye nga mulamu nga tumulaba nti waani. N'agamba bagenda kikolako and they will give us information naye nga nabo tebamulina naye bakisuubira nti ayinza okuba yavuddewo buvi nga waliwo bwe yeekwese naye nabo bagenda kunoonyera. Nina era obweraliikirivu kubanga ebintu bino bizze bibaawo si gwe mulundi ogusoose naddala kufa aba National Unity Platform. Embeera ene tubaako nnyo otununya bibaddewo ku mwami Mwanga Kivumbi n'abantu abalala nga bukwatibwa mu mbeera eyo ate ne basooka ne babeegaana era tetuli bamativu. Nze ng'omuntu siri mumativu naye tusuubira nti buli lunaku tugenda kwongera okubanja peacefully nga tetwekalakaasa naye nga tubabuuza omuntu waffe ali luddawa mu bulungi. Nze nsuubira nti no tunatambuza ku mikutu yonna n'okujjanga nga tubeewuubako banaaba bamulina nga batulimbye tujja kuba tumufuna. Banaaba nga gyali era naye ajja kuba avuddeyo naye nga tetugenda kusirika. So tetugenda kusirika ne bakasalazi baffe tugenda kubeewuubako batubuulire wa gyali. Tubawaddemu Justine ennaku essaawa nga 4 essaawa nga 7 neraba nga nkomyewo mbuuze batuuseewa mu kumunoonya kubanga bazzeeko mu maka ge era abantu baba balabye ne poliisi ne patulo. So nga musaawa nga 4 nkomewo mbuuze mutuuseewa kubanga abantu bonna bali mu kweyaliikirira abantu babula just like that nefuuka ensonga okwesimbawo si musango muno mu Uganda naye bo bagufudde ensonga omuntu okuvuganya obanga abantu nga babakoowa bakkirize muno abantu babakooye abantu balonda abantu bebaagala nze ensonga muno nti ensonga jasi zaabwe ya bufuzi kubanga baganya okussawo okulonda ate abantu bo baagala Kaweesa Peter yensonga wakibakola ki bamutwala bakooye omuntu gwe baagala okubasibako. Ekyamazima olwaleero tufunye ennyiike y'amaanyi ku mitima gyaffe okulaba nti omukandidenti waffe gwe tubadde tulina ate abantu gwe basinga okwagala mu kitundu mwabadde asinga okuwangalya erukyamu omwami Kaweesa Peter yawa oba yakangeze nti tetumanyi gye bamututte ate nga kiteeberezebwa nti poliisi yabaddewo okwo mu budde obwo mu biseera bye yabaddewo ewaka. Tusaba tebabifunamu kwenyamira mu mitima gyabwe nakubeeramu na mbeera mbi kubanga enkyabujakko era nze ng'omukulembeze ng'era nange bakoze eki bakututte mu mbeera gye batakututteemu ate okukakkana ate ebimu babatwala ne bagamba ate tetumanyi gye bakola ki gye baali. Kati ekyo nno abantu ng'ab'ebikyamu tuli banyiivu nnyo kulw'ensonga nti poliisi gye yakuttemu omuntu waabwe ate olumaze neegamba nti temukola ki temulina. Era kyetuwanjalira DPC wamu n'abakulira ebikwekweto muno mu Naggalama division okulaba nti banoonya omuntu waffe Kaweesa Peter okubeera nga bamutuzuulira wawaali tumanye wawaali. Bitundu bimeka we batalonze kansala?
bitundu biringa 13 mu area eno Mwanakifu Nagalama Town Council byalo biringa 13 waliwo Lukyamu Bukoza Kijjo Lutengo Nachufuma nekoyedde Kabawala ebitundu bingi nnyo obulu naona baganya okukusaba bakimenya bagakola bawangula batyo okuswala mu bantu tebabakoye yensonga enkulu Nagomba Juliet kati tubuleke byabaddewo ekiro obwekawungazike ndibaddewo ekiro kati mwami nazadde nafulumya mu ssaawa nga 3 ez'ekiro ebweru ye buli kaseera nga Martin okugalawo nenzigalawo oluggi kati ye nafulumamu wabweru kanagenda okulanga basirikale babuukako ku mmotoka zaabwe ate babadde bangi nnyo naye nga kuliko omuntu akola ki amumanyi era ye yatuyise n'otuyita nti sagguddewo oluggi nga naye ye ali wabweru kati ekyaddidde saategedde waliwaawo bamukubye mukumpi bayinza gye bamusizaamu etaali mungi saategedde kunakomya kulaba abasirikale nange kuleza nezinkubira omungi saategedde kyazzeeko zabadde ssaawa nga mmeka obanga ssaawa nga 3 obudde wadde tebunagenda nnyo atetuna nakula kyaggulu tebafunye mukumaanyi kanabuukabagenza abasirikale nekikyamanaalawaaki nedda kubanga nabadde ntya nnyo banze nankankana nabukankanyira sagguddewo na luggi omulala tyoba tubusambeko omulala temulusamba kati ekyavudde munabuuza bwe buno obutebe tepuleza nezinkubirawo sategedde saze okutegeera twabadde babiri fekka kuba omulala yadde agenze Kampala era tusulawo 3